abaana mulekerawo okubalaga side emu ey'obulamu kituufu tukulanga tulina Sandra side emu ate sikiriza mu kubonaabonya abaana ekyo kigambira ddala abantu abalina ku ssente kubanga tebagala kukuliza abaana baabwe ne ku ssaawa ettaano afuluma n'avuga mbu omwana owuwe tasobola kunywa caayi mukalu amata bwe gaba gaweddewo omwana muleka amazzi aganywe era omulage nti ebintu bibi singa omwana onaamukweka sayidi ey'okubiri ey'obulamu bw'onaaba ovudde mu bulamu bw'ensi omwana oyo katonda n'amala amulengeza sayidi ey'okubiri egenda mu breakinga erina omumenya ayinza n'okukyawa nga tewava dda mu nsi mu bulamu obwa bulijjo era abuuza n'okubuuza nti naye dadi we yabeererawo bino tetwabirabako mami we yabeererawo bino tetwabirabako teyabirabako kubanga tewamuwa chance ebikola ki ebiraba omwana mukkirize ng'akula mu financial parenting abeeko embeera embi gy'ayitamu era gy'alaba nti kino tekisobose n'okunnyonnyolwa ate si buli kimu nti kyayagala essaawa eyo olina okukifunirawo olw'okuba nti akyagala omwana wange talumwa anti natandise n'enjogera egamba saagala abaana bange babonebone kakati abakadde kino kye mbagamba kagenderere mututegeka okubeera abaavu era ne mutukolera n'emiwaatwa butya bwe tusobola okutuuka mu bwavu amangu bebya nti ebiviiriddeko n'abaana ensangi zino kati okulwanira ebintu by'abazadde nti omuntu omusajja yafa taata yafa ate kati yaleka atukoleredde lwaki nkola ne tutuuka n'okubaziikula nga beebasse olw'okuba twagala okugabana obuntu bwe nti Sandra alabika si muganda wange tumutwale tufuneko obusomyo tulabe oba ddala kituufu weewaka naye ng'ekitukayanya akayumba kali kamu bwe tukatunda essente ziri emiliyoni ziri 10 n'ezi kati mindset omuntu alina mindset efaanana etyo oyo omwana abeera mutegeke nga wakwavuwala era nze abakadde mbagamba nkiddamu omulundi ogwokubiri kino mukikola akagenderera abaana bammwe ne mubategeka nzira omwana bw'amala okutuuka eno mu myaka 28 ntunuulira omwana ne mmanya enkuza gye baamukuzaamu omwana teyeetaaga kubuulira gy'akulidde bwe tunuulira okusalawo kwe kwakola mu bulamu okuva ku Lwokutaano paka Sande ali mutusimbudde tusimbudde naye ng'abadde azinoonya okuva ku Mande paka ku Lwokutaano kati ku Sande ne ku Mande ku makya emboozi ebeera yakunenya gavumenti tewaliwo ekonome ne bw'oba nga gwe Sandra president obwavu bubaddewo okuviira ddala mu mirembe gy'abapiraato nga bakyazoganya mukama waffe paka olwaleero nga muzeeyi ye mukama waffe asemba waggulu obwavu bukoze eki bubaddewo tewaliwo ekonome yali eteredde nga teyinaamu baavu wabula ate kisobokera ddala bulungi nnyo abantu nga bo bennyini okwekolamu omulimu ne bakyusa narrative eyo ne bagamba nedda intentional parenting ne financial guidance oba financial parenting omwana owange ngenda mutambuza bwenti gwe wali okitegeddeko nti ewaka bwe tubeera eri we twabeerera mu kyalo nze bino nabyegendereza nnyo okuva obuto mbadde musajja mugezigezi omukadde akutuma ku dduuka n'akugamba genda weewole ng'akozesezza gwe omwana n'ogenda ne weewola ekintu kya 10,5 n'okireeta n'alemererwa okuzisasula era n'akukozesa oddeyo olimbe n'oddayo n'omugamba mami taliiwo naye tubadde tusabayo ebintu bya mutwalo ajja kusasula ng'akomyewo bambi ow'edduuka era n'amuwa omwana n'oddamu n'omukozesa omulundi ogwokusatu era n'addayo n'alimba kakati bw'oba ng'okozesa mwana wo okukola ebintu ebyo lwaki olowooza nti bw'anaaba yeewoze miliyoni 5 ng'akuze ng'afunye omulimu kijja muwanguyiro zisasula agenda kukozesa obukodyo bwe bumu bwewakozesa nga akyali muto naye ajja tuma omwana we gwanaaza naye omwana na bw'aba tatumye agenda kumakinga sure nti banka agirimba sibaddeewo manye ennaku zino kampani ebadde entumaatuma nnyo naye ng'abaddewo tayagala kusasula ebintu okuinvestinga by investors tubalaba bakyali bato omanyi we tubalabira wano mu Africa wosanga omuzadde nga bw'awa omwana omutwalo amuyigiriza kimu spending era bw'omwana amugamba genda ku dduuka kati wano ffe tuba tulowooza tukola tukola financial parenting omugamba n'omugamba omutwalo gwonna togulya lyako gy'oterekeko kati omwana amaze okusaasaanya ekisigaddewo kya savinga rather kyalibadde nti sente zenkuwadde zino zakutereka bw'omala ozitereka tulina kuzigulamu either akabuzi oba akakoko omwana n'akula ng'amanyi nti sente ziri meant to multiply or to work for me kati mindset y'omwana okubeera businessman ne investor etandika muto kati ekitegeeza byonna bidrivinga biddayo ku muzadde family mu communities zennakumenyedde Japan abakorea then the Jewish abo bonna instincts zaabwe n'okulambikibwa nurturing yaabwe yennyini gye bafunye family yeebirese kyovana nagambye ewaabwe teri maama teri taata
bonna babeera baki naye kati tutunuulire abaana abasiiba ku ssomero nga ye obudde bwe bonna bonna tasiiba na maama kubanga ekitundu kino kwegamba kiba kitono nnyo holiday eno nti nvudde ku ssomero nzizeeyo waka nsiibye n'abazadde eyo period esinga okuba entono so kati ebiseera ebisinga tubimala ku ssomero nti tusomye ebintu bye tuggyeeyo kwegamba nayo birina engeri gye byaffectinga mu mindset zaffe bwe kijja ku finances. Of course kati abasomesa baffe abalungi mbaagala nnyo naye bino byenjogera tebabirina era tebasobola biwa baana tosobola gaba kyotalina. Nagambye okutwala obutwazi omwana ku ssomero tekimala jigulira jagireeta agiteeka ewaka abakadde abandi aba bakimanyi balina abaana balina zi degrees abamu zirina 3 naye ng'omwana akyaganya okubeera ow'omugaso mu community. Abaana baffe tubasomese we shouldn't teach them to be successful but we should teach our kids twalisomeseza abaana baffe okubeera of value. Abaana baffe balina okukimanya ssente tetuzisasula bo tuzisasula ebyo ebibafuula ab'omuwendo mu society. Okay. Lwaki gold wa muwendo si wa muwendo olw'okuba gold wa muwendo olw'ekyo kye twamwataakingako nti ayina omuki omuwendo. Sandra mwami Kini Kaliisa ng'okola ku ssanyuka ssente taziwa ggwe muntu aziwa service z'owa TV ya ssanyuka. Bw'oba oyagala okumanya nti taziwa ggwe njagala olwale okulwala muyinza okuba nga muyina entegeka nga bw'olwala ofuna essente naye njagala oveewoko nga tosiibudde bw'oba olowooza baziwa ggwe olaba oba onaasigala ofuna omusaala. Ssente tetuziwa ggwe tuziwa services z'owa ekitongole era bw'oba oyagala okwongeza omusaala gwo olina kwongeza ku service ekitongole bwe kiba kiyingiza biliyoni 10 njagala otuule wansi obalire omukulu nti obadde oyingiza obuwumbi 10 ngenda kukuwa amakubo 3 agaleeta obuwumbi obulala 3 njagala ompe miliyoni aga olabe bw'ataazikuwe. Bw'oteekawo amakubo wayingiriza obeera omucreatingidde surplus kwasobola okutuula okukwongeza omuki omusaala. Tagenda kukendeeza magoba ago olw'okubanga gw'ozadde abalongo tagenda kukendeeza magoba ago olw'okubanga gw'osuula kyanjawala okuba oyina bw'olabirira abalala bangi olw'okubanga oyina extended family mbu waffe tuliyo bangi ebiruubirirwa byo eby'okukolera ekitongole si bye biruubirirwa byange lwaki natandika kampani ebiruubirirwa byo lwaki wasoma si bye biruubirirwa byange lwaki nasoma ebibyo byanjawulo n'ebyange byanjawulo. So kivuga kituzaayo ku bakadde ebitundu 9 ku buli 10 ku byoli olwaleero abakadde balinawo paati nnene. Bwe kibanga omaze okitegeera nti abakadde tebasobola kuwa kyewali badde ofunye kinoonye kubanga the Jews nga bwe mbakugambye culture eyo lwaki njeremerako nnyo ye culture esinga okubeera rich mu kuyigiriza abaana okukola obugagga era bw'otunuulira principles zaabwe lwaki bafunye nnyo ebintu bino babyetoololeddeko nnyo wammanga basomi nnyo. Ate okusoma si kugenda mu kiraasi kuweebwa wabula bo bafaayo nnyo. Njagala obuuza abakadde baffe bano abalungi abatulaba mirundi emeka gyakutta omwana n'agenda n'amushopingire ng'ebintu byamuwadde majolobero gabikka magumba na mubiri naye ng'aguze ebintu ebiteekebwa mu mutwe ebyo tebabigula era ku miliyoni 3 zasaasaanya kubeerako smartwatch eya Apple omwana ayagala balansinge ne banne balina bo n'agula essimu n'agula ebirala ebyo byonna majolobero gabikka mubiri. Omwana tomuwadde chance ebalancing ebintu bino ebisatu we live for the body for the spirit. Omuntu alina okuba nga omubiri agulabirira olya bulungi osula bulungi working out ebyo byonna bya mubiri. Then olina okusaba obulungi nga reciting Quran oba the Bible verses naye ng'owa applying principles biblical principles ez'okufuna buli kintu kyonna kyolaba tewaliwo olunyiriri na lumu mu kitabo kitukuvu lwemalirira kuba teriyo olunyiriri nga lukola principle tekiriiyo. Kati olwo tukoze tutya okukyusa mindset zino ate era ne tusobola okuba nti twadoptinga these new ones. Kakati okwadoptinga new mindsets tugenda kukozesa ebintu nga 3. Okusooka nga bwe twagambye nti okuweerera abaana n'okubatwala ku kyaki tekimala. Tulina okufuna abantu abakugu abatunuulira obulungi abaana baffe ne babasunira oba ne babawa bye batasobodde kufuna mu buuyi buli. Wano omukadde bw'omugamba nti omwana nsobola omuyamba okumala emyezi 3 ojja kumpa ssente bwe ziti agamba ezo sizirina. Rather akwatamu ssente ezo n'agula ebitabo bya history West African history n'agula ebitabo nga bya mitwalo. Kati omwana n'afuluma ng'amanyi Timbuktu amanyi Mansa Musa amanyi Vasco da Gama why he transferred his capital from Muscat to Zanzibar ebyo byonna ng'abimanyi n'omala n'obuuza omukadde ebitabo by'oguze
omwana ono bisobola muyamba butya n'abeera ow'omugaso ku bantu abamuliranye ng'omukadde tamanyi nga n'omwana tamanyi babiri bombi omu muzibe omulala kiggala ani akulembedde munne teryamanyi kati awo weŋŋambira abakadde bwe muba ebintu bino temusobola biwa abaana eri abasobola obbibawa sigamba nti nze kaasobola wadde nkikola eri abantu abalala abamanyi n'okunsinga abasobola okuyamba ku baana mu masomero gye tutwala abaana baffe tukubirize abazadde n'abasomesa abakulu b'amasomero okufuna career guidance eya buli ttaamu eri abaana baffe omwana ategekebwe bino ebyokulonda obulunzi omwana ekikooso olw'okubanga kantu kano kankayiseewo abakadde bawannye abaana olukusa okulonda ebintu bye baagala njagala omwana wange akole ekintu kyalinyumirwa abajusi bwe bakole eri abaana abaju waliwo emyaka omwana waatasalirawo nga gwoteeka okusalawo omwana n'omulago obulungi obuli mu kintu kyagenda okukola ki okukola singa ondeka okusalawo nkole byenjagala omubiri omutwe I mean mind ne spirit binoonya nnyo ebintu ebyangu onfuna bulungi nnyo njagala tuddeyo nagambye tukozesa principles biblical principles mukama waffe bwe yali asanze okusoomoozebwa okukyasinze okubeera okunene okwali kutwala obulamu bwe yagamba kitaawe si nga bwenjagala wabula nga bw'okola ki onfuna bulungi nnyo oli yali ani kitaawe si nga bwenjagala wabula nga bw'okola ki kati ffe abaana lwaki tukola nga bwe twagala ne tutakola bakadde nga bwe baagala ebyo bimaliriza bitulonze kkoose ennyangungu olw'okuba twagala bintu byangu kati bw'oba olonze obulamu obwangu lwaki oyagala obulamu obulina ekinyusi nga bulimu ssente ebirimu ssente si byangu bizibu birimu okusoomooza ate byakutoba oteekwa okufuna sleepless nights oteekwa okubaawo nga tutunulidde kintu kimu kwegga obwongo buba bwefumba tugiyita instant gratification okufuna ebyo ebintu ebikusanyusizaawo amangu ne bikuttira ebintu ebyali kusanyusiza ebbanga eddene oba kye tuyita delayed gratification ebyo ebintu ebisanyusa amangu gwolooza lwaki bw'ogenda mu ssematendekero zaffe zino zonna ze tulina ojja kusanga nga kkoose ennyangu zirimu abaana 10 yogera ne ku bana abaagalirawo ebintu kwegaye ng'anoonya mmere ya lwaleero gatunuulira kyawano kyakumpi ekyemmaaso takirengera ekyo ekikireeta wano mu africa olumba olusinza otulya baluyita survival survival kariya y'omuntu etekinga steps nnya nga bw'owulira steps ekiwuka gye kitwala okutuuka lwe kifa steps ziri nnya tulina kye bayita survival eno ebeera between 18 and 25 oba 30 between 18 and 30 wano tubeera mu survival wano buli ekijja okikola boda ogivuga n'ositula amatooke n'okola ki buli kikusala mu maaso kuba oba oyagala kubeerawo between 30 and 45 wano tubeera ku career development wano obeera otandise okutunula n'ogaa Sandra njagala kukola mawulire kati njagala kubeera muweereza wa TV era wano oweereza mu career yo oba tokyali ku ssente ne bakuyitira omulimu omulala ogamba saagala I'm developing my career. 45 to 55 wano tubeera ku passion ovudde mawulire kati onoonya kintu ky'oyagala kukola n'ogamba mawulire nga weerezaamu si kyalina kyengeetaaza kati nange njagala kgenda kubeera fashion star njagala kukola misono gyangoye embeeraawo modeling by'oyagala oba kulaba ku baana ababikkolera oli mu passion 55 to infinity gy'onaafiira wano tuli ku enjoyment after enjoyment wano oteekwa okuba nga otegese ebintu mu segments ziri 3 zenjogeddeko survival career development passion wano enjoyment after enjoyment oli mu bulamu bwakweyagala wano olina kuswitchinga kuswipinga kaadi jako kino tova mu nnyonyi tova ku golf course bw'oba oyagala zanya domino na myeso na kuzanya gogolo n'ebirala lemerera kutegekera bukadde bwo kubanga ebyo bikulinze saawa yonna banno bajja kuba bali mu bintu banno bali mu golf kati gwoli mu kolima abayitawo abagagga bootanzi oyo yabba bubbi yakola ebirala olwaki mindset kiri ekikyolina ate okikuta okiwadde n'abaana kakati ngamba bwenti nti kyalibadde kya buvunaanyizibwa nga tukula ebintu bino ne tuba nga tumanyi bwe bikola ate ne tumanya bwe tubikola ne tubiwa abaana abakadde lwaki tebakwata bintu bino biwa abaana kuba nabo they don't know any better nabo bennyini tebakimanyi career guidance bagirekera abasomesa bino byenjogera bayinza okuba nga tebabirina
buli omuntu ayina paati ye gy'ayina okuzannya kwegamba ekintu kino saagala tubeere nga tetukirekera paati emu nti omuzadde nkirekedde omusomesa yekka because omwana obudde gy'asinga okubumala naawe kola omulimu gwo gw'oteekeddwa okukola ku mwana ate mune njagala okuba nga nkwebaza obudde bwonna bw'otuwadde omukulu Chris Lule ago amagezi gabadde ga muwendo nnyo bagamba nti owawe babeera bakola kibabuulirira ng'okutokola otya ng'otega okutu ng'okutu okutega ebintu bino bikulu nnyo era bw'obeera ng'ate munno ekintu kino kibadde kimuyiseeko oba ng'omuzadde olina bw'obadde otudde ng'omwana taliiwo kansuubire okuva gye twatandikidde yonna yonna at least oyina ekitonotono ky'osobodde okuba ng'okola ki ng'opiikingamu osobodde okuba nti omanya nti omwana wange nina kumuguluminga ntya ye nnyinza kumutambuza ntya mu nsonga zino ate make sure obeera ne positive mindset abasinga obungi mubeera negativity mu bwongo bwammwe nakyo nekikola kino ekyaffectinga well-being yo so making sure ng'obulamu buno obutambuza bulungi omwana leka kumukuliza ku sayidi emu yokka nga mukulu Chris Lule wabagambye buli womutambuliza ku kaseerezi kokka ng'omulaga birungi byerere era munange tosobola kulya mugaate watali bulubandi tosobola butanywa caayi mazzi ebyo byonna bi affectinga omwana so musobola okulabika nti mukola ki mukuza bulungi abaana n'okuba nti no omuyambako mu nsonga ez'enjawulo